Yes, mu mawulire agakagwawo breaking news wetwogerera nga si birungi waliwo omukulembeze awaliriziddwa okubeera nga asuulawo entebe n'adduka ne mu ggwanga oluvannyuma lw'okwekalakaasa okwategekeddwa abavubuka ky'oyinza okuyita ba generation Z abavubuka nga basinga obungi babadde n'abayizi ku matendekero ag'enjawulo bayiise ku nguudo z'ekibuga ekikulu n'ebimu ku bibuga ebinene ebisangibwa mu ggwanga eryo kino ne kiwaliriza omukulembeze w'eggwanga okubeera ng'adduse mu ggwanga takomye ku kyakudduka mu ggwanga lyokka wabula ne famire ye bwatyo n'aba ng'asobodde okuba ng'agiddusa okwekalakasa kuno kuvudde ku ki kigambibwa nti mu ggwanga erya Nepal bangi obwedda mwagala okumanya biki ebigenda mu maaso mu ggwanga eryo biki ebibaddeyo sayidi eyo kaakati wuliriza bulungi nnyo mu ggwanga erya Nepal wabaddewo obuli bw'enguzi obususse mu ggwanga eryo kaakati obuli bw'enguzi nga businga mu bitongole ebya gavumenti businga mu lukiiko olukulu olw'eggwanga kye tuyita parliament obuli bw'enguzi buno bunyiizizza bannansi naddala abavubuka nga kigambibwa nti eggwanga lino abantu abasinga obungi baavu emirimu mitono nnyo abasomye tebagifuna ate n'abo bagifuna lwakubeera nti mwana wa gundi wuliriza bulungi gwayagala okulwanirira eddembe ayagala okulwanirira enkyukakyuka vidiyo eno gisigaleko era nja kusaba ogirayikinge bw'omala okugirayikinga ate genda okyeyalingireko omulala asobole okubeera ng'afuna gano nno ge mawulire ge twali tusinga okutambuliramu abasinga obungi ne mugatugobamu nga mugamba nti ate tugende ku muge Uganda tugende mu bintu ebirala nkuleetedde okwekalakasa okubadde mu ggwanga erya Nepal okwekalakasa kuno nga kwefaananyiriza okwekalakasa okwali mu ggwanga erya Sri Lanka mwaka gwa 2022 ng'abantu baatuuka n'okuyingira amaka g'omukulembeze w'eggwanga bwe bato ne bamukukunulayo n'aba nga yasobola okutolokera mu helikopita eyamuyisa waggulu ku rooftop n'aba nga yeeyongerayo na buli kati nga ne gye yagenda tewali amanyi kakati wuliriza ekibadde mu ggwanga erya Nepal bannansi naddala abavubuka ba generation Z nga bayita ku mikutu gyabwe emitimbagano social media platforms okuli emikutu nga X, YouTube, Facebook, TikTok n'emikutu emirala gyonna ng'era bw'obiraba mu nsi ezimu kati kigambibwa nti gavumenti bwe yalabye guli gutyo ne bagamba nti bano abavubuka temubakkiriza kubeera nga batulabisa nga bayita ku TikTok n'emikutu gyabwe emirala gyonna gavumenti bw'etyo neegenda mu maaso n'okuba ng'ebaaninga emikutu gino egya social media wuliriza bulungi nnyo bino ebintu oyinza okuba oyina gy'obirabye mu mawanga ag'enjawulo oyinza okuba oyina gy'obadde obiwulira oba oyinza okuba obadde oyina gy'obisuubira kati keekadde nsooke nkusumululire obeere ng'ogenda mu maaso n'okuba ng'otegeera okwekalakaasa okugoba omukulembeze kufaanana kutya kigambibwa nti abavubuka ba generation Z ng'abasinga obungi babadde bayizi b'amatendekero batuuse n'okwokya etteesezo oba kye tuyita parliament ekizimbe ekitulamu ababaka nga bo bagamba tetugenda kukkiriza byolaba mu mawanga agamu abasajja ne bayungula abawanvu n'abampi abasajja ab'amagye police n'ebitongole ebirala byonna ebyandibadde bikuuma ddembe bayungulwa ne mu mawanga amalala bikolebwa bano nno abavubuka ne bagamba tetugenda kukkiriza kutambula na bino tetugenda kukkiririza mweno mbeera ne beeyongera bweyongezi bungi abantu bangi bafudde abantu bangi bakubiddwa wabula abavubuka bagambye tetugenda kukkiriza oba mutumalawo mutumaleewo eggwanga lino erya Nepal ligambibwa okuba nti lirina abantu abasukka mu bukadde 29 gwe liryo lirina abantu bameka ku abantu obukadde 29 n'omusobyo kigambibwa nti abantu abatasukka na 5,000 beeyiye ku nguudo z'ekibuga ekikulu n'ebibuga ebirala ebiriraanyeewo ebiddako ebiddako awo mu bunene mu muwendo gw'abantu mu ekonome n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo ngenda kubikuwa byonna ogenda kubitegeera nkugambye gwe ayagala okuba nga olwanirira enkyukakyuka ayagala okuba ng'ogoba omukulembezeewo sigala ku vidiyo eno kubanga bingi byogenda okubeera ng'otegeera bino byenkuleetedde biri mu ggwanga lya Nepal wabula bangi mubadde mujja mu comment section nga mutugamba red zone gwe watuwanga ebintu bwe biti jangu obitwongere kakati wuliriza bulungi nnyo naddala gwe amaze okubeera ng'osubscribinga emboozi eno ngikuleetedde otegeere abavubuka mu ggwanga lya Nepal bakikoze batya oba olyawo naawe oyinza okujjawo ekyokulabirako kakati kkiriza nsooke nzigyewo bino then nzigye nkusumululira ensonga ky'obadde tomanyi ogenda kukitegeera ojja kutya Haji Kasujja omusomi w'edduwa kutegeeza nti gwe wenna ayagala okubaako ebizibu by'osootinga oyagala genda weeru wa ggwanga ebintu tebitambula nnyo oyagala kusumulula mikisa gyo n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo akutegeeza nti ennamba y'essimu eri 0753 osobola omukubira direct ennamba osobola ogisanga ku WhatsApp ate era osobola n'okugendayo physically asangibwa Njeru ku luguudo olugenda Ejjinja akugamba mukooneko gendayo mukwasaganye ensonga bijja kuba biggwa si musamize ayita mu kitabo ekitukuvu ekya Quran ensonga nebanga etambula kakati wulira nkugambye mu ggwanga erya Nepal ngenda nakubulira gye lisangibwa ngenda nakubulira omukulembeze adduse ogenda kutyawuliriza mu ggwanga erya Nepal bino byatandika ng'ennaku z'omwezi 8 okwosa ejjo omwezi guno gwennyini ogw'omwenda omwaka 2025 owuliriza bulungi nnyo oyige nakugambye bw'obanga oli mu bino bisigalemu njagala nkuwa olutambi luno obisigalemu oba obiddukemu abavubuka bano bato
nga kigambibwa nti ababadde beetabye mu kwekalakaasa kuno ennamba esinga ono average bali mu myaka 25 n'okukka wansi. Abasinga obungi gwali babadde bayizi ba masomero, abasinga obungi babadde bakava mu masomero abamu nga balemererwa n'okulemererwa, wabula nga ku social media bangi babadde bafunako akasente ebadde eri engeri gyebayambako n'okubabeezaawo, wabula nga yo gavumenti tobabuulira ebyo. Kigambibwa nti waliwo abamu ku bakungu ba gavumenti ababadde batwalira ddala omusimbi gw'omuwi w'omusolo mbwera mu nnaku nga ziizo eziyise. Omu ku baana b'abakungu yalabiddwako ku mukutu omutimbagano ng'ayina ebintu bya postinze nga mu famire yaabwe bali abagagga, nga mu famire yaabwe bali obulungi ennyo, ebyokulya balya biri ebyebbeeyi. Kakati kino ne kinyiza abavubuka ab'eggwanga erya Nepal nga kigambibwa nti bo bali mu mbeera mbi, obwavu bubaluma era beeyaguza lujjo, ng'ate bo abakungu bali ku bittafutafu bagenda maaso n'okuba nga beeyagalira mu ssente ey'omuwi w'omusolo. Omwana w'omukungu ye yaleese ebizibu bino byonna bye njagala owulire, bino biri mu ggwanga erya Nepal. Okwekalakasa ne bwe twogerera kati nti omukulembeze yadduse, wabula abantu bagamba ffe tetugenda kupondoka, twagala gavumenti yonna, twagala ekibondo kyonna kibeere nga kisiguukululwa. Abavubuka ba Generation Z okwekalakasa kwabwe bakutumye Gen Z protests okwabaddewo mu ggwanga erya Nepal, nga ne wetwogerera kukyagenda mu maaso newankubadde nga kati kutonotono. Kwabadde organized by abavubuka bano abatonga bwe mbakugambye, abasinga obungi nkugambye nga nabayizi ba masomero, abamu nga balina ku matendekero, abalala nga balemwa bulemwa okugenda mu maaso n'okuba nga basoma. Kigambibwa nti okwekalakasa kuno kwasinziira ku buli bw'enguzi obwali bujjudde mu ba government officials, omuli akulembera eggwanga yennyini, omuli bakulembera nabo ba minister, omuli abakungu ab'enjawulo mu bitongole by'enjawulo, nga bano badda ku musimbi ogw'omuwi w'omusolo bwe batyo ne bagenda mu maaso n'okuba nga beeyagala, bavuga emmotoka ez'ebbeeyi, balina amayumba ag'ebbeeyi, bagenda ebweru w'amawanga ne baba nga ate batuukiriza ebigendererwa byabwe. Kigambibwa nti bino bye byasinze okunyiiza abantu ba bulijjo. Wuliriza bulungi nnyo, oyige oba obireke. Okwekalakasa obuli bw'enguzi buno bannansi mu ggwanga erya Nepal basoose kubutambuliza nnyo ku hashtag egamba nti stop corruption. Gwabadde tamanyi maanyi ga hashtag, wuliriza nnyo. Hashtag eteekebwa ku mikutu egy'enjawulo, abamu nga babadde bakola posts ku mukutu ogwa X, abangi gwe twayitanga Twitter, abamu nga bakola posts ku mukutu ogwa TikTok, bateekayo obutambi nga bavumirira, bateekayo obutambi nga balabisa, bateekayo ebintu ebifaanana bwe bityo, oba olyawo okugenda maaso n'okuba nga bazzaamu bannaabwe amaanyi ku mbeera nga bwerina okuba nga etambula. Babadde babiyisa ku TikTok, babadde babiyisa ku Facebook, nga babiyisa ku mikutu nga X oba Twitter n'emikutu emirala gyonna nga bw'ogenda okugiwulira, ne baba nga bagenda maaso n'okuba nga balabisa abakungu aba gavumenti y'eggwanga lyabwe. Kino nno kye kyaleetedde obusungu bwe bwavuddewa. Gavumenti y'eggwanga erya Nepal yayisizza ekirangiriro nti emikutu emigatta abantu gyonna giggalibwewo bunnambiro, era ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omwenda 2025 omukulembeze w'eggwanga eryo tebaamulabizza ku njuba oluvannyuma lw'abeekalakaasa okweyongera, abasajja abawanvu n'abampi abayunguddwa, omwabadde ebitongole eby'amagye, omwabadde ebitongole nga SFC, omwabadde ebitongole nga PISO, ISO, ESO, biki n'ebirala byonna ebifaanana bwe bityo okubeera nga byalemereddwa. Ebitongole bino kigambibwa okuba nti onnamungi w'omuntu ate nga bavubuka ate nga balina amaanyi, bagamba nti baagaanye okuwuliriza ekiragiro kyonna ekyabadde kiva mu basajja b'ebyokwerinda. Baasazeeko ebifo eby'enjawulo City Square yeeri, ebibangirize byonna ne babijjuza nnamungi w'omuntu. Kakati ndukuviire ku ntono, wuliriza. Ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogw'omwenda guno gwennyini nga 4 omwezi ogw'omwenda nga 4 Septemba 2025 gavumenti y'eggwanga erya Nepal yalagira emikutu egiwerera ddala 26 egya social media gibeere nga giggalibwa. Emikutu egyo gye njogerako gye ngenda okuba nga nkusomera, emikutu 26 social media platforms zibeere nga ziggalibwa mu ggwanga erya Nepal. Kino nno ne kinyiiza abantu nga bagamba tojja kutuziba mimwa otuzibire n'emikutu gyaffe kwe tubadde tusinziira okugenda maaso ng'oba olyawo tuyitirako ne tuba nga tuliko bye tutuusa. Abamu bagamba nti ku social media kuno kwe tukolera, tosobola kukeera ku makya n'ogamba nti emikutu gyonna egisukka mu eyo ennamba babeere nga bagiggala. Wuliriza, egimu ku mikutu egyaggaddwa ekyaviiriddeko abantu okwesala omuguju kwabaddeko omukutu ogwa Facebook, omukulembeze yalagira guggalibwe. Omukutu ogwa X, omukulembeze yalagira guggalibwe. Omukutu ogwa YouTube kuno okwampulirira, omukulembeze yalagira guggalibwe. Omukutu ogwa LinkedIn, Reddit, Signal, Snapchat n'emikutu emirala gyonna egyali registered wansi wa ministry etwala
ebintu bino nga olaba ministry y'eggwanga erya Uganda kakati mu ggwanga lya Nepal nayo bagiyita Ministry of Communication and Information Technology yafulumya etteeka ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi guno gwennyini ogw'omwenda omwaka 2025 nti egyo emikutu nga bwe ngikusomedde gibeere nga giggalibwa give ku mpewo kubanga abakulu mu gavumenti nga bagamba nti tukooye okubeera nga bannansi mutulabisa tukooye okubeera nga mupositinga obutambi obutuvuma oba obutulabisa butya bwe tugenda maaso n'okubanga tulya essente y'omuwi w'omusolo kakati wuliriza ekimu ku byaleetedde social media okubeera nga eggalibwa mu ggwanga lya Nepal nakugamba enjagala tugende empola kubanga enjagala nkunnyonnyole olutalo luno oba okwekalakasa kuno gye kwatandikidde nawa gye kuyinza okuba nga kwaggweredde kigambibwa nti waliwo organization y'emu ebadde eyambako mu ggwanga lya Nepal okubeera ng'ewa abantu abatalina mwasirizi ebawa obuyambi wabula nga organization eyo eyina hashtag gyetambulize nnyo ku mikutu egya social media kakati organization eyo yemu kwabo abatandise oba abategese okwekalakaasa kuno nga bategeeza bannansi nti bannange abasajja bano tubadde tuyita ku social media ne tusaba obuyambi abantu ne babutuwa ne tujja ne tuba nga ate nammwe tububawa kakati organization eno yo netegeka okwekalakasa nga kwa mirembe wabula kigambibwa mpuliriza bulungi nnyo kigambibwa nti okwekalakasa okwatandise nga kwa mirembe mu ggwanga erya Nepal mu bibuga byengenda okusomera abamu ku bannabyabufuzi ababadde baseketerera gavumenti ebaddeko ekulemberwa omukulu gwengenda okugamba kigambibwa nti batandise okufuna interest mu kwekalakasa kuno ne bagamba nti wano tusobola okuyitirawo omusajja ne tumulivula kubanga bino byennyini abavuka bali mu kwekalakasizaako byo byennyini bye tubadde nga tubagamba nti abasajja batufuga bubi era abasajja bagenda maaso n'okukola ebikolobero bino tebatuwagala abamu ku bannabyabufuzi ne bagamba nti naffe tetujja kulekerera abavubuka bano kubanga era bennyini bye tubadde tulwanirira ate lwaki tubalekerera leka tubayigatteko tubeere nga twegatta mu kwekalakasa kuno kitegeeza abakulembeze b'aboludda oluvuganya si be baaduumidde okwekalakasa kuno era nga kigambibwa nti mu kwekalakasa kuno tekwabadde muntu yenna aduumira tekwabadde mukulembeze wabula abavubuka beekyanze bokka oluvannyuma lwa gavumenti okuggala social media mpuliriza bulungi nnyo ate era wuliriza bulungi kubanga gy'owangaalira nkakasa social media etera okubeera ng'eggalibwa abavubuka oluvannyuma lwa gavumenti okuggala social media tebaalinze oda ya mukulembeze yenna tebalinze order ya munnabyabufuzi yenna wabula bo bakutte bukwasi hashtag zaabwe baprintinze bipande byabwe ne balumba street era n'ebimu ku bizimbe byalabiddwako nga byokeddwa agamu ku maka ag'abakungu galabiddwako nga gwokeddwa abantu bakubiddwa emiggo abantu bafudde newankubadde nga gavumenti ennamba gyeyogera ennamba ndala byonna ogenda kubitegeera eno gye bayita Redison TV Sebambulire Patrick nze mbeerangawo okubeera nga nkutuusaako bino gano ge mawulire ge twasinganga okutambuliramu abasinga obungi ne mugatugobako namugamba nti totuwa mawulire ago abasajja munkubira amasimu agatiisatiisa n'ebirala ebifaanana bwe bityo kakati kankuripotingire ekiri e Nepal ogenda kutya gwe wenna ayagala okukola ekiri eyo oba ayagala okukikoppa laba vidiyo eno obisigalemu oba obiddukemu kigambibwa nti ateera ku social media nga bulaba ku mikutu egya YouTube, X, Facebook n'emikutu emirala nti gisasula wuliriza kigambibwa nti mu ggwanga erya Nepal abamu ku bavubuka babadde tebalina mirimu babadde bayitira nnyo ku mikutu emigatta bantu ne bakola akasente era nga kigambibwa nti average mu ggwanga lya Nepal abaana abavubuka babadde bafuna ssente eziteeberezebwa okubeera $104 bw'ozizza muzawa n'osobola okubala abalobeereyo mu miliyoni 4 plus $104 abavubuka ze babadde batera okukola on average ku mikutu emigatta abantu egy'enjawulo nga YouTube, Facebook, TikTok n'emikutu emirala egisasula gye mumanyi obulungi ennyo nti abavubuka mu ggwanga erya Nepal emikutu gino babadde bagikozesa okusasula era waliwo omukungu nti omwana we yagenze n'apositinga akatambi mbu ng'alaga obugagga bwabwe n'endya gye balyamu n'embeera gye babeeramu ewaka luxurious life gye babadde balivinga kino nno nga kyanyiziza abavubuka bangi abali mu mbeera embi era hashtag oba trend gye batumye Nepo Kid ye yasinze okuvaako okwekalakaasa kuno nga kigambibwa nti ba Generation Z babadde si bamativu n'embeera gye balabye abakungu gye bayitamu newankubadde nga babadde babimanyi era bye bimu ku bye babadde bateeka ku mikutu gyabwe giri emitimbagano kati kankutandikire gye byatandikidde ennaku z'omwezi nga 8 jogera nakugambye byatandikira nga 4 gavumenti ng'eyisiza ekiragiro wansi wa Ministry of Information and Technology ng'eyisiza ekiragiro ti social media platforms ziggalibwe kakati wulira ate oluvannyuma lwa social media okuggalibwa wasooka ne wabawo akalembereza awo abavuka nga beebuuza kiki ekiddako kati nga 8 omwezi ogw'omwenda okwosa jjo okusinzira wenkoledde akatambi kano
kigambibwa nti okwekalakasa kwatandika mpola mpola abantu ne batandika okwetuuma mu bitundu ebimu nkugambye balina nabo site square zeewaabwe balina ebifo ebimanyiddwa nti batera okubikuŋŋaaniramu kakati wuliriza kigambibwa nti waliwo ekifo ekimanyiddwa nga Maitigar Mandara ekifo kino abavubuka bakyetoolodde mpola mpola ekifo kino oyinza kitwala oba oyinza kigeraageranya ku site square kati kaŋŋambe nti site square yeeri kigambibwa nti abavubuka batandise mpola mpola nga bakuŋŋaanira ku site square yaabwe nga bagezaako okuwakanya era nga bamu bakutte ebipande abalala nga tebaagala na kubalaba nga waliwo n'abakyatya kamera wabula nga kigambibwa nti babadde batandiikiriza olwo gavumenti neereeta abasajja abawanvu n'abampi ne batandika okubakuba emiggo ne batandika okubakola kumpi buli kikolobero era wano abavubuka we balagidde obuvumu ne bategeeza nti okutukuba mujja kutukuba okubitukola mujja kubitukola naye tetugenda kuva mu kifo omu ku baduumizi b'amagye mu ggwanga erya Nepal uliriza bulungi amanyiddwa nga General Ashok Rajil Sigider oyo gwolabaawo mu kifaananyi omusajja ono kyewuunyisa wuliriza ennaku olwajjo enaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omwenda 2024 lwe yabadde aweza omwaka ng'aduumira amagye mu offisi ya Chief of Army Staff of Nepal kubanga yalondebwa nga 9 ogw'omwenda 2024 kakati olunaku olwajjo nga 9 ogw'omwenda 2025 yabadde aweza omwaka mulamba ng'asaavinga mu offisi ekyasinza okubeera ey'amaanyi mu magye g'eggwanga nga Army Chief omusajja ono yakoze speech etiisatiisa yakoze speech ekanga abavubuka bano abadde bagenda maaso n'okwekalakaasa n'abategeeza nti tugenda kukuba buli omu tugenda kuggyayo omukka ogubalagala na buli kimu era baabijjeeyo wabula abavubuka bamugambye nti kati temukyalina kye mutugamba paka nga muggudde social media ate era ne social media tujja tuuka ekiseera nga tetukyayagala mugiggule wabula nga twagala mukwatemu ebyammwe mubeere nga mutambula mutuviire kubanga ekyamazima ku average y'eggwanga erya Nepal kigambibwa okuba nti yegamu ku mawanga gakyasinzeemu abavubuka abangi nga bolaba mu ggwanga erya Uganda nti ebitundu 7.5 ku buli 10 by'abavubuka mu ggwanga lya Nepal ate kiyitirira bakugamba nti ebitundu ebiri eyo mu 8 ku buli 10 birimu bavubuka ate abali mu myaka emito ba Generation Z abali mu myaka 25 ku kawansi kakati ate omusajja abafuga ali mu myaka 7 ngenda mukuwa ogenda kutya ogenda kubitegera kakati ulira abavubuka bagenze bakuŋŋaana mu bifo ebyenjawulo okuli ekifo ekimanyiddwa nga Maitigar Mandara ekifo kyenkugambye ekyefaananyiza City Square baalabye awo bamaze okujjulawo abantu abakunukkiriza 1000 abalala ne beetoolako ne bagenda ne beegabanyamu ne balumba ekifo ekimanyiddwa nga Federal Parliamentary Building eno nga yesetteeserezo oba kyoyinza okuyita parliament mu ggwanga erya Nepal bano nno bakirumbye ne bagamba nti ebibangirize bino mubadde mutuulwamu abasajja abakungu babadde bawummulira nnyo mu bifo bino kakati naffe katubirumbe tujje tubalage nti tetuli basanyufu gye muli tujje tubalage obutali bumativu bwaffe oba oli awo munaatuwuliriza bwe munaaba temutuwuliriza tujja kukola ekisingakaawo kakati wuliriza bulungi nnyo nakugambye gwe ayagala okwekalakaasa oba ayagala okukola bano kye bakola vidiyo eno gisigaleko ate era gisheyalinge abeekalakaasi bano baatandise mpola mpola mu kwekalakaasa okwatandikiddwa amanyiddwa nga Anil Bania ono nga ye Haminepa eno nga ye NGO eyabadde ne website eyabadde etambuza ebigambo ebimu ebyekuusa kwekalakaasa kuno nga kigambibwa nti mu mbeera eya natural disaster jjukira eggwanga lino erya Nepal lisangibwa eri mu East Asia eri ewatera okubeera embeera ey'omuzira ewatera okubeera embeera ey'amataba ewatera okubeera embeera eya musisi eggwanga lya Nepal gye lisangibwa era ku map eggwanga lyo liriraanye eggwanga erya China eggwanga erya India eggwanga erya Bhutan n'eggwanga erya Bangladesh nga bwolaba ku map awo kati kigambibwa nti eggwanga lino libadde lifuna nnyo kye tuyita natural disasters kakati NGO emanyiddwa nga Haminepa nga nannyiniyo oba eyagitandika ye Anil Bania ebadde eyamba nnyo bannansi naddala babadde bayisa mu kaseera akazibu singa wabaawo natural disaster yonna nga earthquake amataba tsunami n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo singa biba bizze mu ggwanga lyabwe kati kigambibwa nti organization eno ebadde eyamba nnyo wabula bwe bajjeeko social media organization eno yanyigiriziddwa nnyo kubanga ebadde etambuliza nnyo ebintu byayo ku social media platforms ez'enjawulo bateekayo zi hashtag ne basaba obuyambi okuva mu ba well wishers abantu ne babawo obuyambi ne babanga obuyambi obwo bwennyini bwe batwala ate mu bantu bannansi kati kigambibwa nti abasajja baalabe guli gutyo ne baggalawo social media era ne organization eno offices zaayo ne bazirumba ne bazitegeeza nti musooke muyimirizeemukko kubanga twategedde bulungi nnyo nti mulabika mukolagana n'abasajja abatuyigganya nti era n'ezimu ku CCTV kamera za organization eno zaakubwa
era zaggyibwako nga zikubiddwa abasajja ab'ebyokwerinda nga bazirumbye. Era omusajja akulembera organization amanyiddwa nga Baniya nga bwe nkugambye yavuddeyo n'ategeeza nti ekyamazima okwekalakasa kuno kwatandise kwa mirembe. Wabula obuzibu bwe bwavudde be basajja ab'ebyokwerinda okulowooza nti amaanyi balina mangi ne bagenda mu maaso n'okwagala okutandika okusuppressinga abeekalakaasi nga bayita mu mbeera y'okubakubamu omukka ogubalagala, okubasiba n'okubakola ebikolobero byonna ebirala ebyandibadde byennyamiza. Bino nno byanyizizza abantu bangi nnyo ne batandika okweyongera, n'ababadde basigadde ewaka bwe bato ne bavaayo ne beegatta ku kwekalakaasa kuno, era nga bagamba nti there was no formal leadership with the individuals joining voluntarily to oppose corruption. Huliriza, and the ban on social media. Nti tewabadde na bukulembeze mu kwekalakaasa kuno. Okwekalakaasa kuno tekwabadde kakuduumira. Okwekalakaasa kuno bannansi b'eggwanga erya Nepal tebaalinze kigambo kya mukulembeze yenna, wabula bo kasita baalabye ng'obuli bw'enguzi bususse ne bagenda ku mikutu gyabwe emitimbagano ne batandika okulabisa. Kyokka gavumenti bwe yalabye bagirabisa nnyo ku social media n'egibaaninga ne bagijjako. Abavubuka kasita baalabye nti okugenda ku Facebook weetaaga VPN, ekyo ne bakigaana. Ogenda okugulawo TikTok accounts zaabwe nga tezikyaggulawo. Gavumenti nga yaggadde social media ne babagamba tetugenda kumanya. Tewali mukulembeze yenna yaduumidde, tewali mukulembeze yenna yalagidde, wabula ba Gen Z baalabe guli guto ne bagamba kati buli bwanguzi bwe tubadde tulwanyisa kakati ate tulwanyisa kuggala social media, tetugenda kukkiriza. Era kigambibwa nti okwekalakaasa kwagenze kwescalatinga. Abantu bagenze beeyongera paka we baalumbye parliament oba ekizimbe ekiteesezebwamu kye bayita Federal Parliament of Nepal. Abasajja ab'ebyokwerinda abawanvu n'abampi, omwabadde ebitongole eby'amagye, omwabadde ebitongole byonna omuli Nepo Army bayunguddwa nga balaba poliisi temala, nga balaba military temala, n'ebitongole byonna ebyabadde biteekeddwawo okulaba nga bikkakkanya abantu bano bagenze okulaba nga ebitongole tebikyamala. Abasajja ne bagattako amagye gabeere nga gagenda mu maaso n'okuba nga gayingira mu bantu bano, gabeere nga gabakolako nga obuyinza bwabwe obulagira. Kigambibwa nti amasasi live bullets byakubiddwa. Bino tewewuunya nti obadde obiraba mu mawanga agamu ne mu mawanga amalala bibaayo, era y'ensonga lwaki nakugambye njagala osigale ku vidiyo eno singa wandyagadde okubaako kyoyiga mu bintu ebigenda mu maaso bwe bityo. Kigambibwa nti oluvannyuma lw'okuyungula abawanvu n'abampi, amasasi gaavuddeyo live bullets, tear gas omukka ogubalagala gwakubiddwa, water cannons ag'amazzi agasiiwa, rubber bullets amasasi agarabba, and live ammunitions byonna byavudde. Buli kika kyakulwanyisa ky'omanyi gavumenti kyeyinza okukozesa okusuppressinga abeekalakaasi byonna byakozeseddwa, wabula kigambibwa nti abantu babadde beekyaye nnyo nga tebakyayagala na kuwulira. Bino byonna byabaddewo nga 8 omwezi ogw'omwenda 2025 ate nkyakujjira kubanga nenga 9 waliwo ate ekyabaddewo ekyamaze eggobe mu kibya. Kigambibwa nti mu kwekalakaasa kuno kye bayita Kathmandu District Administration Office, ekizimbe ekirimu abakulembeze mu district emu emanyiddwa nga Kathmandu nga kyekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Nepal. Kigambibwa okuba nti kino kyo abavubuka bakikumyeko omuliro awatali nakwesika, awatali kusaasira muntu yenna, nga n'omukulembeze w'eggwanga yabadde alaba. N'ezimu ku mmotoka z'ababadde abakungu mu kifo kino Kathmandu District Administrative Building oba Office bagikumyeko omuliro nga tebakomye ku yo. N'ezimu ku mmotoka z'abakungu zalabiddwako nga ziteta nti bazikumyeko omuliro nga bagamba tugenda kwokya ekizimbe mwe muteeseza obuli bw'enguzi, muteesa okutubba, muteesa okutunyaga n'okulya ssente z'omuwi w'omusolo, ekizimbe bwe muteeseza tugenda kukyokya. Twagala muleme kudduka kati n'emmotoka mwe mwandiddukidde nazo leka tuzikumeko omuliro. Abasajja abawanvu n'abampi nga bayunguddwa, era njagala okutegeeza gwampuliriza emiggo nga bw'ogiraba mu bitundu ebirala gyaggiddwayo. Abantu baakubiddwa era nga waliwo n'abaafudde, omuwendo gw'engenda okuba nga nkutegeeza. Kakati mu ggwanga erya Nepal waliwo minisita amanyiddwa nga Ramesh Lakhak. Ono yarizayininze ng'alaba embeera etabuse ate nga bavubuka balumba kumpi buli maka aga minisita oba omukungu yenna akolagana ne gavumenti eriko. Abasajja nga tiyagasi bamulya naye nga tebaagala kumanya, abantu nga bagamba tetugenda kulekeraawo. Kakati wulira minisita ono amanyiddwa nga Ramesh Lakhak yadduse ng'alaba embeera etabuse n'agamba sijja kukkiriza. Eggwanga lya Nepal gavumenti n'eteekawo kye bayita kafyu ow'ekimpatiira mu bibuga ebyenjawulo, omuli ekibuga Kathmandu nga kyekibuga ekikulu, omuli ekibuga ekimanyiddwa nga Birigonje, ekibuga ekyo ekimu ku bibuga ebinene, ekibuga ekimanyiddwa nga Bairahawa, ekibuga Buttar
n'ekibuga ekimanyiddwa nga Pokhara Italy n'ekibuga ekimanyiddwa nga Damaka. Bino bibuga ebimu ku ebyo ebinene ebisangibwa mu ggwanga era Nepal era nga bye byabadde bisingamu okwekalakaasa okungi. Abasajja baataddewo kafyu ne bagamba kati teri kutambula kiro, teri muntu weziwera ssaawa emu okusanga ng'otambula. Bwe tubasanga nga muli mu kabondo k'abantu abasukka mu 10 tugenda kubanga tubayoola. Abavubuka bagambye kati temutulabanga. Mutugambye akabondo temwagala k'abantu basukka mu 10 ne batandika okukola obubondo nga bw'abantu ate obusukka mu 100 ne bagamba kati muba muyoola tetwagala muyooleko bantu 10 twagala mutuyoole bangi n'amakomera tugajjuze kubanga ne makomera eyo abaliyo twetaaga batolosa bajje gye tuli batwegatteko tubeere nga tugoba gavumenti yammwe. Uliriza okwekalakasa tekwayimiridde era bannansi tebagenze maaso na kuzikiza nga bagamba tetuyinza kukkiriza kubawuliriza kubanga mugenda kuba mutujoze ate tetwagala kumanya. Abasajja abawanvu n'abampi bayunguddwa, emmundu zavuddeyo oluvannyuma lwavuko kubanga batandise okwokya ebizimbe. Kigambibwa ti n'abamu ku bakungu babadde balumbiddwa nga kigendera abeekalakaasi babadde baagala kubasaanyaawo. Kigambibwa nti confrontation eno amagye okwagala okujja okukuba okusaanyaawo n'okuteeka embeera ey'obunkenke ku beekalakaasi waliwo abaafiiridde mu mbeera eno. Era omuduumizi w'amagye ebibuuzo bingi byatandise okuba nga bimubuuzibwa n'amaka ge katono galumbibwe era abeekalakaasi baakubiddwa bubi nnyo ababadde bagenza okulumba amaka ag'omusajja ono aduumira amagye. Kigambibwa nti abantu abasukka mu 350 bano bagenze n'ebisago eby'amaanyi nga abamu tetumanyi bano okuwona banaawona. Abantu abakakasiddwa bali 20 wetwogere oba wenkoledde akatambi kano ababadde bakakakasibwa nti baafudde. Wabula nga kigambibwa okusinzira ku zi hashtags ezimu ze tufuna kigambibwa nti abantu abaafudde basukka mu 20 era bagambibwa nti basukka ne mu 10. Wabula yo gavumenti ewandiika kaabo oluvannyuma lw'okuba nti ensi yonna ebitongole by'amawanga amagatte n'ebitongole ebirala byonna okwetolola ensi biraba era oba olyawo bayinza okuteeka abakulembeze bano ku nninga kakati batandise okukyusakyusa emiwendo bagamba nti abaafudde bali mu 20. Kyokka abeekalakaasi bagamba nti bannaabwe abaakafa basukka ne mu 10. Abasajja ab'ebyokwerinda baakoze ebikolobero by'otalabangako ku bannansi. Bagenze mu kwekalakaasa nga bakola kye bayita sit-in protest okutandika amakya g'olunaku olwajjo olwo tugenze mu nnaku z'omwezi nga 9 nakugambye nja kuwa lunaku ku lunaku na biki ebyabaddewo nawa gye byaggweredde. Kati nga 9 amakya g'olunaku olwajjo baakoze kye bayita sit-in protest. Ekyo kyolaba nakikugambako. Okwekalakaasa kuno kwakozesebwa ne mawanga ag'enjawulo omuli amawanga nga Yemen, omuli amawanga amalala gonna agazegekalakaasa bagabadde ne strategies ez'enjawulo mwe bayita okwekalakaasa. Wabula kino kye bayita sit-in protest abantu batuula mu kkubo ne bawanika ebipande byabwe nga tebalina muntu gwe bakubye, tebalina kigambo kye banyeze, wabula batudde butuuzi mu kkubo ne mu bibangirize. Kati nga ne weeba mmotoka yandibadde eyita nga tesobola kuyita togenda kulinnya abantu batudde, togenda kulinnya abantu batudde byabwe nga bakutte ebipande byabwe. Abasajja ne bajjayo tear gas ne bakuba amasasi mu bbanga ne batandika n'okugakuba mu beekalakaasa aga rabba ne bajjayo amazzi agasiiwa nga bwolaba mu kifaananyi awo ne bagezaako okugumbulula abantu bano basituke. Abantu ne bagaana baalabe guli gutyo ne bajjayo emigobante emiyini gyennyini nga bw'ogiraba awo ne batandika okuligita abantu ne batandika okubakuba naye bannansi nga bakuba bano bwe bakuba akabinja k'abantu nga 10 ne bagenda akabinja akalala k'abantu nga 10 ne kayingirawo. Abasajja ab'ebyokwerinda ne batuuka abamu baalabiddwako nga bawanise nga bagamba bannaye tetugenda kutta bantu bamalawo. Abasajja batuwa ebiragiro mulekerawo abantu bangi ekyamazima tukkiriza abantu kye bagamba. Abasajja nga bagamba tetujja kuzzaako social media kubanga ebadde tukuba nnyo, leka tugezeegezeeko tuwadde tulabe nga abantu bano tubakkakkanya, tulabe nga abantu bano tuba neutralizinga okwekalakaasa kuyimirire. Wabula tekyabadde bwe kityo. Oli ku mukutu gwa Red Zone TV nakugambye byonna ogenda bimanya. Ayagala okuyigira ku bino sigala ku vidiyo nate bwe kiba kisoboka njagala ogisharingira omulala efune shares ng'omutwalo mulamba buli muntu yenna naddala agoberera ebintu bino asobola okugenda maaso n'okubanga ategeera. Tukyagenda maaso n'ekyabaddewo nga 9 omwezi ogw'omwenda omwaka 2025 olunaku olwajjo embeera yabadde eyongedde okubanga ate etabuka era abakulu mu gavumenti y'eggwanga erya Nepal olunaku olwajjo abamu n'emmere tebaagiridde oluvannyuma lw'okubeera nti okwekalakaasa kwabadde kutandisa okubanga kusukka we babadde bakulowooleza. Oliriza nga 9 zabadde ziwera ssaawa nga 4 ez'okumakya jabuvuddeko nga wenkoledde akatambi kano. Abasajja abakulu mu gavumenti ne batandika okutya ne bagamba ekyamazima abantu bano bangi bwe tuba nga tulina abantu abakunukkiriza abantu obukadde 3 kyokka nga betulaba ku street bakunukkiriza abantu emitwalo 10 ekyamazima kitegeeza eyo population nyingi nnyo era tetusobola kuba containing nga tuba twerimba. Ne bategeeza mukama waabwe
Prime Minister afuga eggwanga eryo ne bamutegeeza nti ssebo abantu bawulirize bwe kiba kisoboka leka tujjewo social media era kigambibwa nti awo social media ban yabadde ejjiddwa naye wano njagala owulirize bulungi nnyo bulungi nnyo abasajja abalabye guliguto ne bajjawo ban gye babadde batadde ku social media kitegeeza social media ne bagiggula naye wulira ekyabaddewo oluvannyuma lw'ekiragiro okuweebwa gavumenti y'eggwanga erya Nepal ekiragiro kye yawadde wuliriza ebimu ku biragiro ebyaweereddwa nkugambye bonna ogenda kubitegeera babadde bazzaako social media nga balowooza nti kati bwe tunazzaako social media abantu bagenda kukkakkana n'okwekalakasa kuyinza okuyimirira kakati ate wulira ekyabaddewo abeekalakasi baaganye okuwulira ekintu kyonna nga bagamba ekintu kati kye tusigadde social media mwagigadde twakimanyidde ate tweyiyedda ku nguudo kati twagala abamu mutuviire kubanga mwe mubadde muteeka policies zino bwe tunakkakkana ne tulekerawo okwekalakaasa mujja kubiddamu era muddemu mututulugunye wuliriza Prime Minister afuga eggwanga erya Nepal amanyiddwa nga Kadiga Prasad Sharma Oli nga bwe ngenda omukuwa n'ebimukwatako n'emyaka gy'afugidde n'engeri gy'akwasizaamu ensonga amanyiddwa nga Kadiga Prasad Sharma Oli Prime Minister w'eggwanga eryo yadduse yayisizza ekiragiro n'ategeeza sirabayo minisita yenna naddala ali mu kibiina kye ekikulembera eggwanga eryo NRM yeeri bagiyita Communist Party of Nepal erinnya lyayo bagiyita Unified Marxist Leninist n'agamba nti baminisita bonna abali mu kibiina kyange NRM yeeri saagala kulaba minisita yenna alaga butiitiizi kulekulira wabula kigambibwa nti yalabye guli gutyo ate ye yennyini yayisizza ekiragiro Prime Minister Kadiga Prasad Sharma Oli ate ye nadduka n'alizaini nga bw'atyo nadduka ne mu ggwanga era kigambibwa yasoose kwekweka mu barracks esangibwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Shivapuri eno barracks ey'amagye ne barracks endala egiriraanye emanyiddwa nga Bodanikanta omusajja ono gye yasoose okwekweka ng'agamba obaolyawo amagye ge gankumidde mu buyinza amagye obaolyawo ganannyambako okulaba nga mbeerawo wano abeekalakase kigambibwa nti baagenze ne batandika okulumba ebizimbe buli kizimbe kyonna ekimanyiddwa nti omusajja ono Prime Minister n'abamu ku bakungu abalala bakibeeramu era babituulamu abavubuka ne babisalako ne batandika okugenda nga bookya kimu ku kimu amaka g'abamu ku bakungu mu gavumenti ye baagenze bagasaanyaawo kakati omusajja ono yalabye guli gutyo n'agamba n'emmotoka zennyini ze tutambuliramu abavubuka bazookya kyaa wano wafiira muloge sijja kubeera wano kulaba nga abavubuka banjokya n'asooka dduka ne yeewogoma mu barracks nga bwe nkugambye barracks y'amagye emanyiddwa nga Shivapuri gye yeekwese wabula abeekalakasi bagambye kati eyo tugenda kukulumbayo okuba gwe mutwe omukulu gwasinze okuvaako embeera ey'okututulugunya gwasinze okuvaako embeera ate nga tukimanyi tuli bangi ate era tukikakasa nti amaanyi obungi bwe tuliko amaanyi ge tulina temusobola kutusobola newe munaayungula abawanvu n'abampi ne muleeta abasajja b'ebyokwerinda amagye poliisi military n'ebitongole byonna ne mubimalayo temusobola kutusinga bungi wuliriza kati kigambibwa oluvannyuma lw'okugenda ne balumba kye tuyita administrative headquarters gano wegandibadde amaka g'omukulembeze ekitundutundu ekyamaka gano agamanyiddwa nga Siniga Durbar kyekimu ku kitundu ge maka g'omukulembeze w'eggwanga wabula ekitundutundu ku maka ago kigambibwa okuba nti kyayokeddwa abavubuka nga bagamba tetugenda kuzikiza paka nga mutuviiridde kubanga ne betwabadde tubabanja mu kusooka ebyokuzzaako social media twakitegedde nti muyinza okukatukozesa ng'akatego kati twagala mutuviire bwe muba temugenda kutuviira katubalumbe gye musula twokyeyo tulabe kale we munaasigalayo kati ekitundutundu ky'amaka ag'omukulembeze w'eggwanga amanyiddwa nga Prime Minister oyo bwe nkugambye amanyiddwa nga Kadiga Prasad Sharma Oli amaka ge gayokeddwako ekitundu wadde essiga ge gaba ga mukulembeze w'eggwanga yenna abeera aliko kati kigambibwa nti ne Supreme Court kooti enkulu mu ggwanga erya Nepal Supreme Court of Nepal ekizimbe kyayokeddwa kigambibwa nti amaka g'omukulembeze agage personal residence agasangibwa mu kitundu ekya Sitaniwas amaka gano nago baagokezza amaka amalala aga Prime Minister era agasangibwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Baruwatar amaka gano nago gayokeddwa ekizimbe ekibaddeko ekitebe ky'ekibiina kyabwe Communist Party UML ekitebe kya NRM yeeri abavubuka bakirumbye ne bakyokya wuliriza bulungi nnyo kati okusinza ku reports ez'enjawulo zigamba nti amagye oba omuduumizi w'amagye abamu ku baduumizi omukulu amanyiddwa nga Ashok Raj Sigeder ya advisinze
Prime Minister n'amutegeeza nti omukulu Sharma oli ekyamazima kati we kituuse sooka olekulire newankubadde tukukuumidde mu buyinza newankubadde tukujjukira adde yeekwese mu barakisi gye bali kati omuduumizi n'amugamba ssebo totuleetera bizibu abavubuka bayinza okulumba barakisi eno tetulina kye tuyinza kubakolera ekyamazima bangi ne bamuwa amagezi nti ssebo mukama waffe lekulira kaakati wulira ekyabaddewo omukulembeze nga bamulagira okulekulira. Nkugambye omukulembeze yadde yeekwese mu barakisi y'amagye wabula bwe babadde batandise omuadivisinga ng'alaba bye bamugamba kuliko okulekulira omusajja yasoose n'awalira n'ategeeza nti bannange nze sijja kumala galekulira jjukira nakugambye yabadde ayisizza ekiragiro nti talabayo minisita yenna oba omukungu yenna mu gavumenti ye agenda maaso n'okuba nga alekulira yagenze okulaba embeera etabuse ye n'alangirira nga bw'alekulidde era n'adduka mu barakisi wabula ng'okulangirira kwe kwabadde tekuli official. Kakati amagye aduumira amagye n'amuwa amagezi n'amugamba ekyamazima okusinziira ku kye tulaba ekituufu kiri nti olina kulekulira tetwagala kuleeta mbeera ate esukke wano weeyinza okuba nga esobola okontrolingibwa leka tulekulire abavubuka tubawe kye baagala bwe kuba nga kuzzaako social media tekikyabamala tugende mu maaso n'ebirala bye baagala kulaba nga abakungu abasinga obungi badduse oba nga balekulidde abasajja ne bateeka Prime Minister ku nninga ne bamugamba eggwanga lyaffe terigenda kuggwawo tetugenda kwokya bizimbe byonna biggweewo olw'okuba twagala buyinza ekyamazima tulekulire. Ekintu kino kyagenza okujja wuliriza abamu ku bannabyabufuzi bangi batandise okuba nga batandika okufuna ebisago jjukira abamu ku bano balina obukuumi wabula avuuka batuuse ekiseera nga tokyabanyumiza ba bodyguard bo n'amagye gakukuuma eyali Prime Minister ono gwe yaddira mu bigere amanyiddwa nga Sheikh Bahadur Deuba ne mukyala we amanyiddwa nga Arzu Rana Deuba bano batandise okuba nga bafuna obuzibu oluvannyuma lw'okuba nti abavuuka baalumbye amaka gaabwe naye jjukira bano babadde baava mu buyinza nga bali era ono former Prime Minister eyavaako abavuka bagambye naawe wadde tukimanyi wavaako naye okyalina influence mu ebyo ebikolebwa baalumbye amakaage ne bagoocha ennyumba ye ne bagyokya neesaanawo former Prime Minister amanyiddwa nga Bahadur Deuba ne mukyala we Aruzur Ramad Deuba ne bafuna ebisago ebyamanyira ne baddusibwa mu ddwaliro kati Prime Minister yalabye guli gutyo n'agamba kansooke nninde ndabe oba waliyo ddala abakungu abalala abagenda maaso n'okuba nga balumizibwa singa banaabaayo oba oli awo tujja kulaba ekiki ekiyinza okuba nga kiddako paka embeera we yatabuse wuliriza bulungi nnyo abeekalakaasa abamu baakutte Deuba ne mukyala we nga bamaze okufuna ebisago wulira nno wano ne bamukwata ne bamussa ku stretcher ne bamuwalawala paka ku polisi ne bamukwasa ab'ebyokwenda ne babagamba tetwagadde kumutta wabula twagala kubayigiriza mpisa abakungu mubadde mutususseeko muli ssente z'omuwi w'omusolo ng'ate ffe tuli banaku ne bamukwata ne bamuhanding over eri polisi oliriza oluvannyuma lw'ennyumba ye okubeera nga yayokeddwa waliwo n'eyali president jjukira eggwanga lino erya Nepal lifugibwa abantu bwe bati lirina structure bweti balina kye bayita parliamentary system Prime Minister alondebwa mu parliament naye awo ngenda kutuukawo ngenda bikuwa Prime Minister alondebwa mu parliament president alondebwa mu parliament naye president abeera wa mikolo taba na buyinza abeera n'obuyinza yabeera Prime Minister nga olaba mu mawanga agamu nga Bungereza tibalina Prime Minister yabeera political head abeera n'obuyinza kakati ate president mu ggwanga erya Nepal taba nnyo na buyinza naye ate nga abaawo ng'era nga bw'okiraba mu ggwanga erya Iran balina Prime Minister balina president naye si yasalawo wabula ate balina supreme leader ate oyo yagenda maaso n'okuba nga asalawo kakati eyo yembeera eri mu ggwanga erya Nepal kakati labayo ono eyali president naye yennyini embeera yamutabuseeko era naye amaka ge gaalumbiddwa amanyiddwa nga Bidya Devi Bandari ku kitundu ekimanyiddwa nga Bangare mu kibuga ekimanyiddwa nga Kathmandu nakugwa kino ky'ekibuga ekikulu ne former Prime Minister omulala amanyiddwa nga Jaranathi Kanar amakaage naye gagenze maaso n'okuba nga gaalumbiddwa kakati ate ono ye yafunye obuzibu oluvannyuma lw'abeekalakasa okulumba amakaage mukazi we yagezezaako okwagala okubeera arrogant gye bali n'ayogera ebigambo mmwe baana mmwe bino bye mukola tebiriiyo mumenya amateeka tujja abavubuka baamukubye omukazi paka we yafudde mukazi we eyaliko Prime Minister mu ggwanga eryo mu district emanyiddwa nga Rupandehi district kigambibwa nti amaka ga buli munnabyabufuzi yenna buli munnabyabufuzi yenna ng'abadde ali mu kibiina ekifuga eggwanga NRM yeeri teyasigazza makaage abayikalakasi baalumbye amakaago ne bagenda nga bookya nnyumba ku nnyumba buli nnyumba gye bamanyi nti gwe waliko MP naye ng'oli ku kaadi y'NRM yeeri waliko Minister naye ng'oli minister wansi wa mu kibiina kya NRM yeeri bagenze babyokya binongezesa bugezesa tusobole otegeeragana ffenna
mu district emanyiddwa nga Kitwani district amaka ge yaliko prime minister era amanyiddwa nga Prachanda nago gayokeddwa. Bino nno byonna byazze oluvannyuma lwa gavumenti okukkiriza nezzaako social media. Abeekalakasi bagala tetukyayagala kumanya ne social media bamugizzaako, twagala kulaba nga mutuviiridde. Mu kitundu ekimanyiddwa nga Hetawunda kigambibwa nti offices eza gavumenti ez'enjawulo nazo bazirese ttayo nga bazikumyeko omuliro, tewali kintu na kimu kyasigadde. Mu kitundu ekimanyiddwa nga Canary province ekizimbe kya parliament kyayokeddwa n'amaka ge yaliko minister eyaliko chief minister amanyiddwa nga Yamlar Kandel, ono naye amaka ge tegasigadde waggulu bagookezza. Mu kitundu oba mu kibuga ekimanyiddwa nga Biratinaga ekibuga kino nga kyekinene mu province emanyiddwa nga Koshi province administrative district office nazo zalekeddwa ku ttaka nga zookeddwa. Ebizimbe byonna ebya gavumenti bagenze babyokya. Amaka aga chief minister aliko chief minister amakage ne ba cabinet ministers mwe badde batera okubanga basisinkana nago bagookezza. Wano nno tuli mu ggwanga erya Nepal. Nkyakuleetera curfew yateekeddwawo mu districts oba mu bibuga ebimu okuli ekibuga nga Kathmandu nga bwe nkugambye abasajja balangiridde curfew, teri kuddamu kutambula sawa kasita zisukkeemu. Ekibuga ekimanyiddwa nga Birigunji bataddeyo curfew, teri kutambula. Bairahawa, Butiwar, Pakhara n'ekibuga ekimanyiddwa nga Itahari wamu n'ekibuga ekimanyiddwa nga Damak bye bibuga ebyateereddwako curfew nti okwekalakaasa okusinga amaanyi kwabadde kwetoololera nnyo mu bibuga bino. Kati ekyokugezaako oba ekyokulabirako ekitono kye nnyinza okuwa, ne bateeka curfew mu kibuga Kampala, ne bateeka curfew Entebbe, ne bateeka curfew Mukono, ne bateeka curfew Mityana, ne bateeka curfew Masaka. Mu bibuga by'omanyi ebitera okubaamu okwekalakaasa okw'amaanyi ne bagenda maaso n'okuba nga bateekayo curfew. Abavubuka ne bagamba mututaddeko curfew nti kaakati leka tutambulire mu curfew. Bwe muba nga mubadde mulinda kulaba bubinja bw'abantu 10 mu bayoole, kati leka tutambulire mu bubinja bw'abantu nga 10,000. Bwe muba bakutuyoola kale muleete poliisi esobole okutuyoola. Additionally nga bagamba nti amagye ne poliisi baalabe biri bityo ne batandika okugenda nju ku nju. Wuliriza nno nkuwa sitoole yabadde Nepal ogiyigireko oba ogireke. Poliisi yalabye abavubuka tubateddeko curfew, kati ate batandise okuba nga mu mayumba baddukayo bajja tebakyatuwuliriza ne batandika okugenda nju ku nju nga bamanya nti gwe ampuliriza owangalira ku kyalo oba tugeze osula wa Kisekka wagenze ku City Square kwekalakaasa nga bajja nnyumba ku nnyumba ez'abeekalakaasi nga bajjayo abantu babasigaddeyo nga babatwala babakozese ng'akatego. Abamu ku abo abeekalakaasa babazzeeyo okwebaka nti batandikire awo enkya nga nabo bennyini tebalutonda nga nabo babatwala. Era kigambibwa nti abeekalakaasi bano baalabe guli gutyo ne bagamba tetujja kukkiriza. N'ababadde basigadde mu mayumba ne batandika okuddukayo ne bagamba awo baba nga mu mayumba gye batunona leka tugende twegatte ku bali ku street. Abeekalakaasi abamu ababadde bafunye ebisago babadde baddusiddwa mu malwaliro Civil Service Hospital. Eddwaliro lino lirimu malwaliro agabadde gajjuddemu abeekalakaasi. Kigambibwa ababadde n'ebiwundu ababadde bali mu mbeera ey'okufa babajjeeyo. Abeekalakaasi ababadde abamanyi nga bakubiddwa abasajja be b'okwerinda bagaye tetwagala kumanya babalumbye ne malwaliro ne babajjayo ne bagamba nti kaakati nammwe katubakube kubanga muyinza okuwona ate ne mukomawo ku street ne muddamu tutawaanya. Wabadde wagenda kubaayo omupiira ogwabadde ogwa friendly gwagoberera sports nkakasa bino naawe obimanyi. Wabaddeyo friendly match wakati w'eggwanga lya Nepal n'eggwanga erya Bangladesh. Eggwanga ne lituuka okukansolinga friendly match. Nakugamba nja kuwa ebyokulabirako. Tugeze okwekalakaasa kugenda mu maaso mu bibuga nga bwe nkugambye Kampala, Wakiso, Entebbe, Mukono, Mityana, Masaka. Nga ate eggwanga lya Uganda lirina friendly match n'eggwanga lya Kenya ng'omupiira gugenda beera Namboole. Gavumenti neetya ne bagamba okwekalakaasa kuno ekyamazima tuyinza obutakusobola. Tugenda olaba abali e Namboole bawandiikako ebigambo stop corruption. Kitegeeza okwekalakaasa kwandibalukawo ne Namboole omupiira ne bagusazaamu. Nkuwa kyakulabirako kyekyabadde mu ggwanga erya Nepal. Chief of Army Staff Ashok Rajal Singiber yasabye abeekalakaasi n'abagamba bannange kati tusaba twogere
tusaba twogera abasajja ne bagamba tetukyalina kye twogera okujjako nga tulabye nga abantu abasinga badduse kakati okwekalakasa mugabe ne wenkoledde akatambi kano nga kukyagenda mu maaso biri bibaddewo nga 8 nabikuwadde ebyaliwo nga 4 n'enkuba ebyabaddewo nga 8 nakuwadde ebyabaddewo ejjo nga 9 kakati wulira ekiriwo ssaawa zino wenjogerera nga 10 omwezi ogw'omwenda omwaka 2025 wenkoledde akatambi kano olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogw'omwenda 2025 nkugambye ejjukira ejjo nga 9 omuduumizi w'amagye yasabye abeekalakasi mbu bateese mbu mujje twogere tulabe ng'ensonga eno tugimaliriza kyokka abeekalakasi ne bamugamba ffe tukimanyi bulungi nnyo mutuyita okuteesa naye bye twagala temugenda bikolako abasajja ne bagamba tetugenda kukkiriza kuteesa kakati ekiguddewo enkya y'olunaku olwaleero mu ggwanga erya Nepal abeekalakasi batandise okuba nga bafeesinga embeera ekyasinza okubeera enzibu wuliriza bulungi nnyo ku makya g'olunaku olwaleero abasajja abawanvu n'abampi balabiddwako nga batandise okugenda nga balawuna street ku street katundu ku katundu nyumba ku nyumba wuliriza nno wano okwekalakasa kutandise okuva mu mbeera kati bino byenkugamba bibaddewo wenkoledde akatambi kano wenzijidde ku mukutu guno wenzijidde ku muzindaalo guno mbikugambe nga bimaze okuba nga bibaawo wulira ekiri mu Nepal wetwogerera mu kibuga ekimanyiddwa nga Kathmandu ku streets ez'enjawulo abasajja b'ebyokwerinda kugabe balina amagye nga bw'olaba UPDF yaffe wano balina poliisi nga bw'olaba Uganda poliisi yaffe wano naye ate batandise okugattamu obubinja obulala bubeere nga buneutralizinga abeekalakaasi era obubinja buno balina ebyokulwanyisa ebyekika ekya waggulu wuliriza okusinziira ku mikutu gy'amawulire egiva mu ggwanga erya Nepal egiripootinga ku mukutu gwa Red Zone TV batugambye abamu ku basajja abava mu bubinja obw'enjawulo abawanvu n'abampi abasajja bamuntu nsolo bayiiriddwa ku streets z'ekibuga ekimanyiddwa nga Kathmandu era abamu ku bo bagambibwa okuba nti balabiddwako nga balina emmundu ez'omutawaana ennyo omuli n'emmundu ekika kya M16 Assault Rifles ennyundu zino balabiddwako nga bakuuliita nazo tetumanyi oba kati lufuuse lutalo oba kifuuse kiki abamu balabiddwako nga balina emmundu ziri ez'aba muntu nsolo L1A1 self loading rifle oba SLR emmundu zino ezikozesebwa mu kulwana abasajja balabiddwako nga bazirina babadde bakyali ku ezo ne wabawo akabinja ate akabaluseewo nga kalina emmundu ekika kya Starling submachine gun L2A3 MK4 nga ze mmundu ezikozesebwa mu kulwana abasajja nga bazirina waliwo akabinja akalala akazze nga nako kanjawulo kalina emmundu eziri mu kala ya white ebimusobola bikulaga wano kubanga biyinza otuleetera obuzibu ku mukutu guno balina emmundu ekika kya IMI Galir Armored Rifles nga bakuuliita nazo ku street z'ekibuga ekimanyiddwa nga Kathmandu era ng'omuduumizi w'amagye amanyiddwa nga General Singidero olunaku olwaleero ezzeemu ku makya n'akola statement n'agamba bannaye tubeegayiridde mujje tubeere nga tuteesa kigambibwa nti abeekalakasi bagaanyo biwulira bagamba twagala tugenda okuteesa nammwe ng'ebintu byonna bye twasabye mu bituwadde ng'ebintu byonna bye twagala birabiddwako twagala okulaba nga abali mu buyinza bavuddewo twagala okulaba nga ebikolobero byemukola bivuddewo ate twagala garanti nti social media tegenda kubeera ng'eddamu okubeera ng'eggalibwa mu ggwanga erya Nepal embeera bwetyo bweri obunkenke bukyagenda maaso n'okubanga bweyongera mu ggwanga lino kakati byobadde tomanyi byebiriwa tuli mu ggwanga lya Nepal oli ku mukutu gwa Red Zone TV nakugambye gwe ayagala okulwanirira eddembe guno omukutu kwoba tova baguyita Red Zone TV Sebambulidde Patrick nze mbeerangawo okubanga bino byembawa bino mwali mwabiŋŋaana gana amawulire ge tusinga okutegeera naye mwali mwatugamba tugaleke abasajja abawanvu n'abampi bayunguddwa kakati ŋŋambye nina okujjanga bawe mubeere nga mugategeera wuliriza nga tukyali mu ggwanga lino omuduumizi w'amagye amanyiddwa nga General Ashok Raju Singidero ono ali mu kwegayirira beekalakaasi nti bannange mujje tuteese nakugambye olunaku lwajjo nga 9 omuduumizi w'amagye ono mu ggwanga erya Nepal bambi yabadde akuza omwaka gwe mulamba yabadde acelebrating omwaka ng'ali mu office eno eya Chief of Army Staff of Nepal wabula akabaga tekagenze bulungi nnyo oluvannyuma lw'abasajja okubanga bamutegeeza nti okwekalakaasa kuno toyinza kutegeka kabaga ng'okwekalakaasa kukyagenda maaso n'okubanga kubaawo kakati abasajja omusajja ne baba nga bamulinnyiddde mu kwekalakaasa kwe era bw'atyo amini mu kabaga ke era bw'atyo akabaga ne kaba nga kamulemeredde kakati ate kansooke nkuzzeeko ku prime minister ono eyadduse era nga yadduse ekibabu nga bannansi balemeddeko wuliriza omusajja ono alina emyaka 73 egy'obukulu yazaalibwa nga 22 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 1952 omusajja ono ku myaka gye 73 kigambibwa nti mu gavumenti ye mujjuddemu abasajja abali mu myaka gye 73 baminisita bali awo mu 7 abandi badde nga abato bali mu 65 kyokka ng'eggwanga lyakulembera population yaabwe bitundu nga 5 ku buli 100 bali wansi w'emyaka 3 kati abavubuka bano bagamba tulina kye tuyita generation gap
abasajja batukulembera muli bakulu nnyo muli bakadde nnyo kakati ate ffe bemukulembera tuli bavubuka nnyo tetuyinza kukkiriza mubeere nga mutukola ebikolobero oggala otya social media gwe prime minister amanyiddwa nga Kadiga Prasad Sharma Oli oggala otya social media ng'ate ffe abavubuka abangi kwe tujja n'emirimu kwe tufuna akasente n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo omusajja ono ku myaka 73 ebintu byamutabuseeko era wenjogerera nga yadduse dda yasoose kwekweka mu barracks nga bwe nkugambye kati wetwogerera tetumanyi nawa waali ate wano ku mukutu gwa Redison TV nino bakunoonyeza nino mukunoonyeza naye yennyini nkubulire gy'anaaba yeekukumye bw'anaaba nga adduse mu ggwanga eryo ogenda kubimanya gwe sigala ku mukutu guno ky'obadde tonaba kuba ng'omanya ogenda kubeera ng'okitegeera kakati wulira omusajja ono abadde afuga banne kyabadde abakoze omusajja ono afuze ebisanja oba biba bisanja sibitegeera bisanja byabwe mwaka ku mwaka era nga kigambibwa ye prime minister ow'omulundi ogwa38 amannya g'origino mu bujjuvu ye Kadiga Prasad Sharma Oli abasinga obungi mu ggwanga eryo baamukazaako era erinnya lye libadde limanyiddwa ye KP Sharma Oli omusajja ono afuze eggwanga erya Nepal yabafuga okuva 2015 paka 2016 n'asooka avaako awo n'abafuga okuva 2018 paka 2021 n'asooka awummulamu era n'abaddamu 2024 paka 2025 waaviiriddeko omusajja eno ye chairman w'ekibiina ekyebyobufuzi ekifuga eggwanga eryo Communist Party of Nepal bano abasajja ba communist ekibiina kyabwe kifugisa omukono ogw'ekyuma mu ggwanga erya Nepal omusajja ono ekibiina ekyo yakikulembera kati mu njogera ennyangu ye Museveni weeri kubanga akulembera NRM yeeri ate era nga yakulembera eggwanga lyeyo yakulembera Uganda yeeri kakati embeera yamutuuseeko yeeyo Communist Party of Nepal omusajja ono ekibiina Unified Marxist Leninist abamanyi Lenin mumumanyi bulungi nnyo yali enfuga ye ono akulembedde ekibiina kino okuva mu mwaka gwa 2014 yafuuka president w'ekibiina kino oba chairman w'ekibiina kino mu 2014 then mu 2015 ne bamufuula prime minister ku kaadi y'ekibiina ekyo kati kigambibwa nti ekibiina kino kikulembedde eggwanga lino emyaka mingi ate kibadde obukulembeze bwakyo bwetoloolodde nnyo ku kutulugunya gye buvuddeko nga tannafuuka prime minister yasooka n'asaavinganga prime minister era mu bisanja 2 consecutive occasions wakati wa omwezi gwa 10 2015 paka mu gw'omunana 2016 then ne mu mwezi gwa 2018 paka mu gw'omusanvu 2021 ono n'alondebwa nga prime minister ow'ekitundu ekimanyiddwa nga Japa 5 2017 era yasaavingako nga MP akiikirira constituency emanyiddwa nga Japa oba district Japa 6 n'addamu n'abakiikirira simala Japa 2 ne Japa 7 nga abakiikirira ng'omubaka mu parliament eri gye baayokeza Oli kigambibwa nti mu mwaka gwa 2015 ayina n'etteeka lya opposinga ng'etteeka eryo kigambibwa nti bannansi b'eggwanga lya Nepal balina engeri gye balyagala libeewo omukulu ono yali omu ku abo abaali opposinga nga bakozesa amaanyi aga state bakozesa amaanyi n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo omukulu ono nga bwe nkugambye yazaalibwa nga 22/2/2015 yazaalibwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Lwa ekisangibwa mu kibuga ekimanyiddwa nga Teherathum taata we amanyiddwa nga Mohani Prasad Oli ono yali musajja mulimi era yali musajja musomesa maama we yali amanyiddwa nga Madumaya Oli bano baafa nga bafa kye bayita smallpox omusajja ono yali wa myaka 4 era kigambibwa nti okuviira ddala mu buto bwe yakula musajja munyiikavu nnyo era yakula musajja ebikolwa bye nga bitiisa abaali bakula naye oba abaali bamugoberera wakati wa 1907 ne 1991 omusajja ono ng'amaze okuweza weyaweereza emyaka 18 yafuuka member owa kye bayita local chapter owa group emu eyali mu kibiina kino ekyebyobufuzi Communist Party of Nepal yajoyininga ekibiina kino nga muto wabula mbu mwalimu akabinja mu kibiina kino nga kalina ebikolobero boolyawo ebitali birungi nnyo wakati wa 1915 omusajja ono mu kibiina kyabwe kino yali ayina ebifo ebyenjawulo bye yalinga akwasaganya kakati bannansi bagamba ebbanga lyamaze ng'agenda maaso n'okukola bino ekyamazima nti byaviira ddala mu buto n'ebyobufuzi bye nga yakabitandika nti ebintu nga bino byali bimulabika era bingi yalinga abikola newankubadde nga amaanyi gaali matono yalinga abikola kakati yagenza okujja mu buyinza nga bannansi bamusuubira gavumenti y'eggwanga erya Nepal ekulemberwa abantu babiri prime minister ne
president wabula nga bwe nkugambye nti president ye abeera wa mikolo taba na buyinza kyokka ate prime minister oyo gwolabye yabeera n'obuyinza era prime minister yabeera head of government responsible for overseeing the administration and implementing the policies kyokka ye president bakugamba nti the head of state serving